Uganda bwe bakubuuza eyimiridde ku ki? Ku bulimi. Ku bulimi. Kakati bwe beeyimiridde ku bulimi, omuntu olowooza otya nti gw'ona ogaggawalira ku kyetayimiriddeeko? Ebyo byebibuuzo bye neebuuzanga. Era bye njagala bannanga batulaba babyebuuze. Ensi gy'oliko bakugamba nti 80% economic base eri ku agriculture. Kulima, kulunda, kuvuba. Ebyo bisatu. Farming. Ye farming. Yes. Kakati gwe olowooza otya nti backbone ate gwe gy'olina okuvaako osobola okugaggawala. Kati ekyo bwe nakyebuuza naye ndaba nga buli ava mu bulimi mujega. Ekigambo ekyo saayagadde kikozesa nnyo. Tetukikozesa naye nze amanyi okuggyako ng'omuntu aŋŋambye nti backbone abatulimba ntuyimiridde kulima bakyamu era nsobola okuvaako nze njala wali backbone nze neekwata kati kolero lyaki nkensi eyimiridde ku kkolero kasita ekyo nkitegeera wano ojja kusanga ntunzeewo nga nange ngenze ku kkolero naye okuva lwe natandika okusoma n'okutegeera up to today nzikiriza paka ne generation ezijja ku Uganda ekyayimiridde ku bulimi emyaka 15 kakati bwebanga eyo economic base nze nina kwekwata okunange nnuuneko kyekigifudde kyeri n'ebiri messed up biri messed up lwakuba nti obulimi buli messed up kakati nze kwe nina okwekwata bw'otunuulira abasajja ab'emmanga ne bwaba omuntu ogenda omugamba nti ne bwaba nga permanent secretary naye ne bwaba president asigala ali mu farming olowooza basiru bamanyi ensi eno ebirala byonna osobola bipostpondinga omanyi nti osobola okudda mu saati eyo paka lwa mukaaga olujja naye emmere gye walidde eggulo toyinza kuddamu kugirya y'emu kubanga tebaawo olina kulya ndala kakati ate ogulangule